bwoba dolooza nti bbiiro eno gw'omuntu wa bulijjo ekuyisizza bubi nawe munnabyabufuzi ekunyigirizza nnyo naye akadde otuleko ne bakitaffe mu Katonda bannaddiini be bayinza okukubuulira obubi bwa bbiiro eno obubi bw'etteeka lino Inter-Religious Council bbiiro nyingi zisenga ziyita nga tebeefiirayo ku luno eno yazze nga bagiyita kokota ekokota etwala buli kimu jjukira obuyambi obusinga buva wabweru wa ggwanga mu masinzizo gano obujja mu masinzizo gano si basiraamu si bakatuliki si baprotestanti si balokole si ba orthodoxi nako manje kitegeeza okubanga olina chaachi yeeyo ng'erina bafunders naye bafunders abo nga bakimanyi bulungi nnyo nga bayita mu chaachi yo balina abaana bamulekwa be baweerera era ng'omusimbi baguweereza bagusindika kakati gavumenti negamba nti agwo omusimbi we guba guzze tulina okumanya guzze gwenkana ki era gugenda kukola ki eno Uganda tujja kugifundamu baaba bano abasajja beefaako bokka kasita bwe baba nti ati ffe tukivaamu kino tukibuukamu ebisigadde tebaagala kumanya ne bakitaffe mu Katonda mugume kuba abasajja beeweze abasajja baatuse n'okugamba nti ebyo byonna mumala gamu bulago ebiteeso mubireete tubirabe tubiwulire naye etteeka ligenda kuyita ekijja etteeka lino lyo si ddungi era teririna makulu naddala eri omuntu wa wansi kusinziira ku byenjigiriza byaffe bwe bifaanana kusinziira ku byobulamu bwe bifaanana tuli ku mmase y'abayambi ba donors so era ogenda ne weebuuza n'ogamba kaakati ababaka baffe qualification y'omubaka esembayo bbaluwa ya 6 omusawo surgeonist bamwetaaga ne zi doctorate zonna naye abatubagira amateeka ayina kuba na bbaluwa ya 6 amateeka ago agaditamininga buti eggwanga bwe ligenda otambula amateeka ago gagenda okwafikitinga obulamu bw'abannansi obwo buvunaanyizibwa bwonna twabuteeka mu bantu abalina okuba nga ekinene ennyo baluwa ya 6 senior 6 omusomesa bamwetaaza diploma oba degree ompuliriza omubaka wa parliament abatubagira amateeka bbaluwa ya 6 abamu n'obatanga balina ebbaluwa za mugigi abamu babatulira na butuulizi ndiko nkuswa nti bbiiro eno waliwo ababaka abamu abatamanyi na biki bigirimu kiki kyetegeeza efaanana etya nga tebabimanyi nga tebaagala kubimanya nga bo balinze ekintu kimu olunaku lutuuka ddi bbiiro eyo ereetebwe ku fulo ya palamenti tegenda kukubikwako kalulu nga bo balinze kimu kugamba yes we second bill we vote in favor of the bill enno twesabire twesabire awe tuli bakitaffe mu Katonda nalabe Imamu Kasozi Imamu Kasozi atakulabisanga wano ku Kyabatsa embeera ogirabe Imamu Kasozi awe tuli Imamu Kasozi tujja kukiwulira kino ekiri atabaala n'asigadde wakati mukokota ogamba otya mwana wa maama eno protection of sovereignty
biru bagiyita tuseka bwe tukaaba. Bw'oba obadde olowooza nti biru eno gwe omuntu wa bulijjo ekuyisizza bubi, nawe munnabyabufuzi ekunyigirizza nnyo, naye akadde otuleko ne bakitaffe mu Katonda bannaddiini be bayinza okukubuulira obubi bwa biru eno, obubi bw'etteeka lino. Inter-Religious Council biru nyingi zisenga siita nga tebeefiirayo. Ku luno eno yazze nga bagiyita kokota. Kokota etwala buli kimu. Jjukira obuyambi obusinga buva wabweru wa ggwanga mu masinzizo gano, obujja mu masinzizo gano. Si basiraamu, si bakatuliki, si baprotestanti, si balokole, si ba orthodoxi. Nengwe manje kitegeeza okubanga olina church yeeyo ng'erina ba funders. Naye ba funders abo nga bakimanyi bulungi nnyo nga bayita mu church yo balina abaana bamulekwa be baweerera, era ng'omusimbi baguweereza bagusindika. Kakati gavumenti negamba nti agwo omusimbi we guba guzze, tulina okumanya guzze gwenkana ki era gugenda kukola ki. Eno Uganda tujja kugifunda mu baaba. Bano abasajja beefaako bokka. Kasita bo baba nti ati ffe tukivaamu kino tukibuukamu, ebisigadde tebaagala kumanya. Ne bakitaffe mu Katonda mugume, kuba abasajja beewese. Abasajja baatuse n'okugamba nti ebyo byonna mumala gamubulago, ebiteeso mubireete tubirabe tubiwulire, naye etteeka ligenda kuyita. Ekijja etteeka lino lyo si ddungi era teririna makulu naddala eri omuntu wa wansi, kusinziira ku byenjigiriza byaffe bwe bifaanana, kusinziira ku byobulamu bwe bifaanana. Tuli ku mmase y'abayambi ba donors. So naye era ogenda ne weebuuza n'ogamba kaakati ababaka baffe qualification y'omubaka esembayo bbaluwa ya 6. Omusawo surgeonist bamwetaaga nezi doctorate zonna, naye abantu bagira amateeka alina kuba na bbaluwa ya 6. Amateeka ago agaditamininga buti eggwanga bwe ligenda otambula. Amateeka ago gagenda okwafikitinga obulamu bw'abannansi. Obwo buvunaanyizibwa bwonna twabuteeka mu bantu abalina okuba nga ekinene ennyo baluwa ya 6. Senior 6. Omusomesa bamwetaaza diploma oba degree. Ompuliriza omubaka wa parliament abatubagira amateeka bbaluwa ya 6. Abamu n'obatanga balina ebbaluwa za mugigi, abamu babatulira na butuulizi. Ndiko nkushuwa nti biru eno waliwo ababaka abamu abatamanyi na biki bigirimu, kiki kyetegeeza, efaanana etya, nga tebabimanyi, nga tebaagala kubimanya, nga bo balinze ekintu kimu. Olunaku lutuuka ddi biru eyo ereetebwe ku fulo ya parliament tegenda kukubikwako kalulu, nga bo balinze kimu kugamba yes we second the bill, we vote in favor of the bill. Enno twesabire, twesabire awe tuli bakitaffe mu Katonda. Nalabe Imamu Kasozi Imamu Kasozi ataakulabisanga wano ku Kyabatsa. Embeera ogirabe Imamu Kasozi. Awe tuli Imamu Kasozi. Tujja kukiwulira. Kino ekiri atabaala n'asigadde wakati mukokota.
ogamba otya mwana wa maama. Eno protection of sovereignty bill bagiyita tuseka bwe tukaaba. Bw'oba obadde olowooza nti biiru eno gw'omuntu wa bulijjo ekuyisizza bubi, naawe munnabyabufuzi ekujigirizza nnyo, naye akadde otulako ne bakitaffe mu Katonda bannaddiini be bayinza okukubuulira obubi bwa biiru eno, obubi bw'etteeka lino. Inter-Religious Council biiru nyingi zisenga siita nga tebeefiirayo. Ku luno eno yazze nga bagiyita kokota. Kokota etwala buli kimu. Jjukira obuyambi obusinga buva wabweru wa ggwanga mu masinzizo gano, obujja mu masinzizo gano. Si basiraamu, si bakatuliki, si baprotestanti, si balokole, si ba orthodoxi. Nengwe manje kitegeeza okubanga olina church yeeyo ng'erina ba funders. Naye ba funders abo nga bakimanyi bulungi nnyo nga bayita mu church yo balina abaana bamulekwa be baweerera, era ng'omusimbi baguweereza bagusindika. Kakati gavumenti negamba nti agwo omusimbi we guba guzze tulina okumanya guzze gwenkana ki era gugenda kukola ki. Eno Uganda tujja kugifundamu baaba. Bano abasajja beefaako bokka. Kasita bo baba nti ffe tukivaamu kino tukibuukamu, ebisigadde tebaagala kumanya. Ne bakitaffe mu Katonda mugume, kuba abasajja beeweze. Abasajja baatuse n'okugamba nti ebyo byonna mumala gamubulago, ebiteeso mubireete tubirabe tubiwulire, naye etteeka ligenda kuyita. Ekijja etteeka lino lyo si ddungi era teririna makulu naddala eri omuntu wa wansi, kusinziira ku byenjigiriza byaffe bwe bifaanana, kusinziira ku byobulamu bwe bifaanana. Tuli ku mmase y'abayambi ba donors. So naye ogenda ne weebuuza n'ogamba kaakati ababaka baffe qualification y'omubaka esembayo bbaluwa ya 6. Omusawo surgeonist bamwetaaga nezi doctorate zonna, naye abatubagira amateeka alina kuba na bbaluwa ya 6. Amateeka ago agaditamininga buti eggwanga bwe ligenda otambula. Amateeka ago gagenda okwafikitinga obulamu bw'abannansi. Obwo buvunaanyizibwa bwonna twabuteeka mu bantu abalina okuba nga ekinene ennyo. Baluwa ya 6, senior 6. Omusomesa bamwetaaza diploma oba degree. Ompuliriza omubaka wa parliament abatubagira amateeka baluwa ya 6. Abamu n'obatanga balina ebbaluwa za mugigi, abamu babatulira na butuulizi. Ndiko nkushuwa nti biiru eno waliwo ababaka abamu abatamanyi na biki bigirimu, kiki kyetegeeza, efaanana etya, nga tebabimanyi, nga tebaagala kubimanya, nga bo balinze ekintu kimu. Olunaku lutuuka ddi biiru eyo ereetebwe ku fulo ya parliament tegenda kukubikwako kalulu, nga bo balinze kimu kugamba yes we second the bill, we vote in favor of the bill. Enno twesabire, twesabire awe tuli bakitaffe mu Katonda. Nalabe Imamu Kasozi Imamu Kasozi ataakulabisanga wano ku Kyabbatsa.